atenderezebwa gulumisibwe oyitaffe Tonda ne mama namugereka abango obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusinikira kitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala ndi muwanguzi nkusinikira obuwanguzi mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira balamusizaako bakika namwina abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mbw Amayembe Amazadde era amalungi abamanyikiddwa nga the angels mu Lunyanyembe oba bamalayika mu Luswayiri waliwo akalowoozo ke mbadde njagala okubeera nga ndowoozaako nga mbawa era nammwe mukalowoozeeko abagalwa ddala kikola amakulu ffe ng'abasamize okubeera nga twesiga mu bukuumi bw'abajjajjaffe nga ge mayembe ate ne tubeera nga tuyina n'amayembe amazungu ag'emmundu ye abaffe w'obeera nga jjajja w'abaana otambulirwako emmundu abo abakutte emmundu banajjamu engatto abo weetaagisa okubeera nga waggyibwamu engatto oba kiba kitegeeza nti weesiga bajjajjaabo oba kifumiitirizemu tweme kubeera nga ab'enzikiriza abeezikiririza mu bunya naye tubeere abasamize si ddiini abasamize butonde obuviira ddala mu katono akakola obutonzi ke tuyita atomu ekitegeeza nti buli kinnoomu musamize obusamize kyekitangaala kubanga ekitangaala kyekikola buli kintu kyonna tuva mu kitangaala ekyeru okukola kye tuyita spectrum era nga tusembula okudda okugattaganya ekitangaala byonna ebikola spectrum ne tuddayo mu kitangaala ekyeru kye tuyita obwamusoke weewaawo kirowoozeeko era okifumiitirize obwakabaka obukuumi bw'emmundu kitegeeza nti tebeesiga bajjajjaabwe mu bw'amayembe kirowoozeeko twalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa eri abo bonna abali okujaganya ekiwummulo ky'okwebaza tumanyi bulungi nti ekiwummulo kino ye namuziga eyeetolererako enkola ey'okusiima abagalwa ebiseera ebingi mutwala obudde ne musiima ab'eŋŋanda zammwe ne musiima emikwano gyammwe era nammwe mukimpowooze ne mwesiima abagalwa mu kaseera ako mutwala obudde ne musiima era ebyokulya ebibeera bibaweereddwa ebingi okunyumirwa n'okuwummulako abagalwa mu kaseera ako era mutwala obudde okubeera nga muteeka busukka kkubo ebizibu by'ensi ne mubijja eri obulamu bwammwe ne munyumirwa ebyo ebyetaagisa era ebikola obulamu bwammwe ne mwagala ne museka ne mukakkana ne mugabana era ne mulabirira ne mwerabira ne mulabira n'abalala abagalwa nga newankubadde wandiba mu kiwummulo ekyo ng'oli wekka naye ng'oli mu ddembe kiba kitegeeza nti otwala akadde n'obeera bumu wamu n'eddembe n'obulungi obukutuddemu nga ggwe omwagalwa
buli lunaku lusobola okubeera olunaku olw'okwebaza kubanga buli kadde kakuwa obusobozi obwo obw'okwebaza. Abagalwa, ng'oli mu traffic jam osobola okusiima emmotoka yo, osobola okusiima oluyimba oluli ku leediyo, osobola okusiima oyo omuntu gw'oyagala, osobola okusiima eggulu eryo eriri waggulu wo. W'obeera ng'oli mulwadde obanga oli mu mbeera ey'obukosefu, osobola okusiima bulangiti gye weebisse, osobola okusiima olukopo lwa kaawa lw'onywa. W'obeera nga oyina empulira ey'okutya, osobola okusiima akadde ako ke wasekerangamu n'emikwano, oba osobola okusiima oluyimba olwo olukuyamba okusobola okubeera nga odda mu ddembe akadde akatono k'oba osobodde okubeera nga odda mu ddembe eryo. Abagalwa, osobola okugezaako okulaba nga ova mu mbeera eyo yonna gy'olimu. Osobola n'okuva mu nju gy'oli n'ogenda n'olinnya ku muddo n'osiima amagimbi g'omuddo ogwo, n'osiima ekyamagero ekiri wansi w'ebigere ebyo. Abagalwa, nga ensi yeevulunga era ng'erowooza ku bizibu byabyo, gwe osobola okusalawo okulaba ebyamagero by'ensi. Nga newankubadde abo bonna ababeera bakwetoolodde bayinza okubeera nga bakola kyonna ekintu ekisoboka okulaba nga bakukyusa, osobola okubeera nga olaba ebintu ebitatuukiridde mu bulamu, era ne bajja ne bakukonkona, naye ggwe siima ebyo by'olaba ebituufu. Abo bonna abayogera ebyo ebitiisa, okugwa simanyi ku ekonome yammwe oba ebyenfuna, enkomerero y'ensi, nti embeera yammwe ey'obudde egenda kufuuka geyena, n'ebintu ebiri mu kkowe bwe bityo, osobola okusalawo n'oteekako akamwenyumwenyu, n'osalawo n'obeera mu byenfuna bya Katonda. Osobola okusiima buli kintu kyonna ekikuli mu maaso go mu kadde kano k'olimu. Osobola okufuna akadde n'ogenda mu butonzi n'olaba engeri n'obusobozi obw'ebyamagero ebiyamba ebintu oba obutonzi obulala bwonna okuddamu okubeera nga bimera, ng'ebiseera ebimu tebiina na buyambi bwonna. Omwagalwa, funa akadde buli lunaku weebaze. Funa akadde mu lunaku lwo olabe ng'oyaayaanira okutuuka ku bintu n'abantu abo be weebaza. Naawe kennyini osobola okwebaza ku ebyo byonna by'obeera otuuseeko. Osobola okwesangamu ekyo ky'osobola okubeera nga weebaza. Katugambe nti oyina okuyaayaana okujja eri obulamu bwo mu ngeri etali nnungi. Neera kusigala nga kutambulira mu kisa. Wandibanga oyina embeera ekuteekamu obusungu, kubanga obeera n'empulira mu kaseera ako ey'obuteeyamba,
kubanga mundaayo obeera ojjuddemu ejjenge eryo ery'ebirowoozo ery'obusongo. Wandiba nga oli omu ku ggwe asobola okubeera nga okwatibwa ku traffic, omulala najja n'akuyisa kubanga ali late oba agenda kutuuka kikeerezi, n'asalawo n'agenda. Siimako nti at least balina ekiruubirirwa ekyokutuukira mu budde ku mirimu. Tetugamba nti muyina okubeera nga mubeera mu mbeera eyo ey'abalala abeeyisa obubi. Bw'oba ng'osobola okukyewala, kyewale. Va kwabo, va mu mbeera yonna gy'owulira nga tekuyisa bulungi. Tetugamba nti obeere nga buli kiseera weefuula nti ebyo ebikuyisa obubi tebiriiwo. Era obeere ng'obiteekako essira. Nedda, si kye tugamba. Kye tugezaako okubagamba nti enneeyisa embi yonna gy'otasobola kubeera nga weewala mu maaso go, osobola okusalawo okubeera nga otunuulira ekirungi ekiri mu ebyo ebiri mu maaso go. Bw'obeera nga toyina ky'oyagala ku mawulire agali ku TV yo oba ku leediyo yo, osobola okusalawo okusiima remote control yo oba n'okyusa n'oteeka mu channel endala. Ow'eŋŋanda zo waagezaako okulaba nga buli kiseera ajja asobole okubeera nga akubuulira engeri ye w'olina okubeera nga otambuzaamu obulamu, kubanga ye bwe bityo bye baamusomesa emabega. Osobola okusirika n'omuddamu n'ogamba nti nsiima, n'omusiima era n'okyusa topic nga bw'ogamba nti nkwagala ku lw'okuba onfaako, nkwagala nnyo. Era nkwagala ku lw'okuba nga oyagala mbeere nga mbeera mulungi era onjagaliza bulungi. Weebale. Mu ngeri eno kyusa topiki oba otambule omuviire. Wandiba ng'oli eri omuntu buli kiseera akubuulira enzikiriza ye buli kiseera era ng'ayagala agikukakaatiikeko, osobola okwogera ebigambo bino wammanga eri obulamu bwe. Si kyamagero okubeera nga ndi mulamu, okusobola okubeera nga ndabirira ebyo bye nnyina okubeera nga ndabirira mu ngeri ennungi. Kibeera kirungi ddaani okubeera omutujju. Gezaako okulaba nga okyusa topic oba omuviire. Omwagalwa, oyina amaanyi okuzuula ekyo ky'osobola okubeera nga osiima mu buli mbeera yonna. Nga newankubadde ebintu ebimu byandiba bizibu okusingako ku birala, naye oyina ekyokusalawo okubeera bumu wamu n'ekwagala okwo kw'oli era n'owuliriza obulungi oba obutali bulungi. Kusalawo okwo kubeera nga oteeka essira eri ebyo by'osiima mu bulamu bwo ng'ekintu nnamba emu. Omwagalwa, ye mmwe basamize light workers,
era nga kati muri kufuuka abo abateeka essira ku kitangaala oba abayamba okubeera nga mussa essira ery'ekitangaala mu bifo ebyetaagisibwa. Yemmwe ekitangaala ekisobola okubeera nga kisalawo okuyakaayakana okwagala kwammwe eri ebifo byonna ebyo bye musiima. Mu ngeri eno ne muyamba okusobola okubeera nga mukulaakulanya amayengo ku sseŋŋendo Natimba. Omwagalwa, gezaako okulaba ng'onoonya eddembe, gezaako okulaba ng'olaba eddembe, gezaako okulaba ng'obeera mu ddembe. Mu ngeri eno ebintu ebiri mu kkowe bye ebimu bijja kubeera nga bijja mu ggiiryo n'entegeeraayo. Gezaako okulaba nga ofuna oba otambulira mu mutima oguyakaayakana. Gezaako okulaba nga osiima n'okwesiima kikyoli. Totiririra bajjajjaabo, totiririra kubeera ekyo kyoli. Era wonaabeera nga otambulira mu mbeera ey'okusiima, amayengo ge gamu gajja kubeera nga gajja eri entegeeraayo. N'ensonga lwaki mu byawandiikibwa bagamba nti munoonye munaafuna. Abagalwa, munoonye okusiima, nammwe mujja kusanga ebirungi ebitambulira mu nsi yammwe ebiyeetaagisibwa okubeera nga bisiimibwa. Mugezeeko okulaba nga mutambuza obulamu bwammwe, nga muyaayaanira okulaba ebyo ebisiimibwa bibayamba okusobola okubeera nga biggulawo enzigi ez'endaba yammwe. Mulabe ebirungi, mulabe okwagala, mulabe ebyo byonna ebituddemu obulungi mu buli mbeera yonna gye muyitamu. Mu ngeri eno mujja kulaba nga ekitangaala kyeyongera okubeera nga kikka mu masekkati g'enzikiza g'oba olimu. Obukkakkamu bujja kubeera nga bukka mu makkati g'akavuyo k'oba olimu. Obulungi, okwagala n'ekisa kijja kuyeyongera okubeera nga kikka eri ensi yo, nga newankubadde waliwo olufufuge olw'ekizikiza olweyongera okubeera nga lusuukundibwa mu kadde kano. Abagalwa, yemmwe basamize, yemmwe basaasaanyi b'ekitangaala, yemmwe abasiimu, era nga yemmwe abali bumu wamu n'ensi ey'emitendera egya waggulu, yemmwe bayambi, yemmwe ebbanga eddungi, nga mukolera mu nkola ey'akadde akamu n'omwoyo ogumu mu kadde ke kamu. Mpola mpola bwe mutyo we mujja okubeera nga musenvula okutuuka mu buwanguzi. Katonda abawo omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala, yaffe bajjajjaabo, mbw amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.